Okay, sin baby tukwaniza ko biti mu bulamu bugamba kima. Bulungi ate obubo. Oli mukazi w'amaanyi. Mwebale okusiima mwabampa amaanyi era mwebale nsiima nnyo. Okay, tukulabye olunaku olwaleero zze wano. Kiki ekiri wano era movie and culture bikwatagana wawo ne music industry. Yes, kati leero is Film and Culture Week between the USA and Uganda. It has been organized by the US Embassy and then of course Film Fraternity. Kati culture ne music bikwatagana because music waffe yeetaaga culture. Bw'otateeka culture music abantu bategeera nti ovaawa. Okitegeera kati music waffe gye tukoma okuyimba mu Luganda ebintu ebityo. Putting culture into music gives music authenticity ne bagamba nti oyo muna Uganda oba oyo muna Kenya oyo mu America. So that is how your relationship eri awo bikwataganira. So leero bampisa okwogera nga president owa UMA nsobole okwogera contribution ya music mu culture. Golowooza music industry oba film industry ya Uganda yeetaagisa ki okubanga etuuka kuba ku nsi ezaakulaakulana? I think first of all twetaaga kukolagana ffe nga ffe. Music, I mean the film industry okukola ne music industry because film ezisinga tuzimanyira ku music eyalimu sound effects ezibeeramu, so that means the music ayamba nnyo the movies. Ffe bwe tukwatagana kubanga yo music industry is already developed eri established, film industry yeetaaga music industry nti bwe tukwata ne tweyimusa ffenna tujja kusobola kufuna attention eya international community. Tukulabye wano oli n'omukulu omwagalwa namwe mwagala kukola bintu nga byabareema. Nedda si bwe tuli tubadde bamu emyaka 5 naye mwatulabadde nga tukola it's different. Relationship ya Rema njagala nnyo because ye bwatyo bwali yeye ne munne banyumirwa. That is how they express themselves. Kati ffe si bwe tuli. Yes, tuli calm ffe, relationship yaffe si ya buli omu nti tubalageko bwe tukoze bane mutulabe bampadde kino nedda si bwe tuli. Kyogamba nti Rema relationship yaabwe yakuba nti buli omu bamulaga. I mean that's the lwaki gwokimanyiiko ate obeera nabo. It's because omulaba okitegeera because obalaba nti bapostinze batadde ebifaananyi bakoze photoshoots bonna bo mutyo bemumanya naye ate ffe si bwe tuli. Sigamba nti no kibi naye nga ffe si bwe tukikola nze n'owange. We had the allegations nga zigamba nti oli lubuto kituufu? Nedda luno olubuto lwa njovu lwaki? Bambi nedda siri lubuto mumpayiriza olubuto myaka egyo okitegeera naye nga olubuto teruvaayo. Nedda siri lubuto. Lockdown bwe yajja nalekerawo okukola so nengejjamu, so abasinga kuva Bluetooth bandabangako nga ngejja so ne balowooza nti lubuto naye si bwe kiri. Mumaze emyaka 5 in a relationship with your husband. Husband, boyfriend? Right now, fiance. Naye kiki kale onaatuwolaga ddi ku muntu? Tutatuuka omanyi twagala kukola ebintu bulungi. Twagala bikola bulungi after the engagement tukole okukyala okwanjula tufumbirwe then tuzaale. Otegeera bwetyo bwe twagala kibeere. Naye bwe tutatuuka ku ekyo nze saagala kuzaala mwana nga sifumbiddwa. Awo waakiri mbeererawo otegeera so saagala kikola. Yes, really, I don't want to do it. I did it before with my firstborn, Gwenjagala Nyonyonyo, but I don't want to do it again. Yeah. Okay, let's talk about the musicians. Twalabinga mugenda eggulu manya different districts. Yes. Kiki ekituusewo kati? Tuli registering more artists all over the country. At first, abantu balowooza UMA ya Kampala yokka, naye nga UMA is a Uganda Musicians Association. So registering people from all over the country. Twamaze tuwa yaffe esooka. Twagala kudda ku yokubiri kubanga wali obu district obutini bwe tutasobodde okuyingira. So we want to go back. So right now we have twina representatives from every region gye tubaddemu. So UMA egeze tandise ofuuka Ugandan Association nga bwe kirina okubeera. Batugamba nti tuwaya mwe gye mwakuba oba gye mwakola nti abantu abayimbi abamu mwatuuka ne mubaggalira ebweru kituufu? Nedda tetulina bye twaggalira ebweru. Twalina time limit nti no kubanga twali twagala kuwa breakfast ne lunch. So what we did is that abantu bwe bayingira nga tuggalawo nti obudde bwebwo, not because twagala kulookingirayo artist. So when you have breakfast n'ojja late oba after lunch nga tugamba sorry obudde bukoze ki buweddewo. That's what happens. Tetwayintendinga nti kati bano katubaggalire oba ki naye obudde bwayita.
Yes. Lwaki abayimbi abasinga bavuddeyo ne bagamba nti Cindy ne kabinenti ye mwagala kubba ssente zaabwe? Simanyi. Nange simanyi nkiraba bulabe ku TV nga batuwaayiriza. I don't know. Simanyi ali mu mitwe gyaffe n'emitima gyaffe agamba nti twagala okubba essente. Nze bwe ntula ne kabineti yange sinnakiraba nti wali wayagala okukola ki? Okubba ssente. Tewalina ssente ez'okubba. Tuli banoonyeza. Bwe zituuka nga tutuula wansi tusalawo tugenda zitambuza tutya awo mulyoke mulaba omubbi y'ani. Naye right now nga tewali ssente tekigasa kutandika ate kutambuza ebigambo ebitalina ki mitwe n'amagulu. There's no money right now that has come to UMA yet. Let the money come and we talk about it. Awo olyoka ompita omubbi. Okay, nga akasembayo tulaba abayimbi bangi bavayo nga bagamba nti Cindy oba kabinenti yo bo tebagikiririzaamu. Muli Big Eye ba King Michael n'oluvannyuma lw'okuba nti no bawulira waliyo kasente ne bajja. Mwe mubeesiga? Nze sinenya ba artist bali free okwogera buli kye baagala. Nze se expecting nga buli omu okutwagala. Sikisuubira mu career yange in general manyi nti no mubeeramu bafaani ne baheeta. Kyekimu mu UMA tetusuubira kuba nti buli omu tatwagala oba atwagala. Naye nga nze kizzaamu amaanyi that 95% of UMA esupportinga ki? Cabinet. Kati bana balaba 5%, 3% ne bwe boogera nze sifaayo. Kiri nti bwe tubayita bajja era bajja. Bonna abatuvuma bajjanga mu meeting. Nze kyo kimmala. Your last message to your husband or fiancé about proving into Today we made 5 years and I just want him to know that it has been an amazing 5 years. He has been a very good man, very supportive, and I'm happy about where we are and where we are going. N'akalala akesembayo nina mukatini Kalifa yazizza ssente okyogerako ki? Sinnaziraba essente za Kalifa naye bw'aba nga yazizizza tweyanziza nnyo nga UMA tugenda kuzitwala as a donation okuba nti awarded donation to UMA and we'll use it to help abantu abazeetaaga kubanga bo bangi weebali era mwebaza nnyo bw'aba nga yazizizza. Thank you so much for the donation. We promise to use it properly. Yes, njagala government etuwe venue eyokukolerako online concerts because online concert yetaaga sound ne lights ne stage. So mbadde nsaba nti president ekyo akitunulemu nga bw'ayagala tutandika okukola online shows atunulire otuwa venue nti yeeyo tusobola ogihandling because right now abantu abazikola nga bw'olaba Phenon Records, Talent Africa artists sawa zino talina ssente zisasulira production eyo kubanga bw'okimanyi tutandikira million 25 3 tetuzirina. So bw'atuwa akafo n'atuwa lights na buli kimu tetujja kuddamu mutawaanya buli artist jamu bookingira date akole online concert ye kale